Musaza Gomba abatuuze mu muluka gw'ekitwe Kigezi mu gombola y'e Maddu bakyawuniikiridde olw'ettemu eryakoleddwa ku mpakasi wa waka n'oluvannyuma omulambo gwe ne gusuulibwa mu kinnya ekya Kaabuyonjo. Omusasi waffe Patrick Serugo y'abirina. Ettemu eryo libadde ku kyalo Kitwe Kigezi Maddu mu disitulikiti y'e Gomba. Omupakasi wa waka ategeeseeko limu lyokka erya Ssekabira nga wa myaka 35 kyokka nti nga yava ku kyalo Mabindo mu disitulikiti y'e Ssembabule n'agenda e Gomba okupakasa bwattiddwa ateeberezebwa okuba mukama we nga yeegasse n'abantu abalala oluvannyuma omulambo ne bagusuula mu kinnya kya Kaabuyonjo ya fuuti 15. Bino byonna bibadde maka g'omukyala Edisa Muteziika abasinga gwe bamanyi ennyo nga mulokole w'emyaka 65 nti era omupakasi attiddwa amaze ebbanga lya myaka nga 15 ng'akola mu maka g'omukyala oyo nti era ng'omupakasi kumpi abadde yafuuka mwana mu maka ago. Na buli kati buli omu ali mu kwebuuzawo obutakkanya gye bwavudde wakati w'omupakasi ne mukama we batuuke okumukuba okutuusa okumutta. Kigamba okubanga ennaku nga 3 emabega omukyala Edisa Muteziika mulokole ng'ali ne mutabani we ategeeseko limu lyokka eryakizza n'abavubuka b'okumulirwana abalala 2 mu kiseera kino abadduse ku kyalo nti baakuba omupakasi oyo emiggo bwe baalaba afudde ne bagaziya ekituli kya Kaabuyonjo y'ewaka eya fuuti 15 ne basuulamu omulambo. Olwo Kaabuyonjo ne bagisuula ku ttaka okubuza obujulizi kyokka mu kwekengera poliisi wamu n'abatuuze oluvannyuma lw'okuwulira ekivundu baabomodde Kaabuyonjo ne bagwa ku mulambo n'oluvannyuma ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ly'e Gombe Mbutambala akawungeezi k'eggulo. Poliisi ey'e Kanoni eggalidde omukyala Edisa Muteziika mulokole ne mutabani we Kizza ate nga bwenoonya n'abalala abadduse. Ssentebe wa LC ey'ekitwe Maddu Gomba Nsereko Samuel avumiridde ettemu eryo. Nvumirira ekikolwa ekyabadde ku kyalo Kitwe mu makaka Edisa ekyokutwalira amateeka mu ngalo ne batuuka okutta omuntu n'okumusuula mu ttooyi. Singa abadde alina kye yakola baali mututte mu mateeka ku poliisi oba mu LC. Ekyatukoze bubi nnyo kyatukubye entiisa y'amaanyi okubanga omuntu akozewo emyaka 15 attibwa n'asuula mu ttooyi kyatukoze bubi nnyo tukivumirira obutaddamu kubaawo. Erinnya Nsereko Sam omusajja wa Kabaka Kigezi Maddu Gomba. Kula CBS nze Patrick Serugo. Musaza Busiro ettemu n'obubbi ebiyitiridde mu kabuga k'okubayita ababiri ku luguudo lw'Entebbe bijja abatuuze mu mbeera ne bakola ekikwekweto okufuuza buli kifo we basuubira nti we wasula ababatigomya era gye biggweredde nga bakutteyo 3. Omusasi waffe Kakooza George William Kabituwe. Ekikwekweto kino ekikoleddwa ku bavubuka abatigomya ekitundu ekyokubayita ababiri n'ebyalo ebiriraanyeewo kikoleddwa abatuuze ku bibinja by'abavubuka ebirumba abatuuze n'okusingira ddala ababa bava ku mirimu okwekolera ne bababbako ssente, essimu, obusawo awamu n'okumenya amayumba mu kiro era kikulembeddwa akulira ebyokwerinda kubayita ababiri Adamu Ddembe. Okusinziira ffe ku kye twalabe nga abatuuze b'okubayita ababiri obubbi bweyongeredde ddala. Ababbi basimye empuku bazimba ensisira mu kibira wansi eyo mu kyewaga gye babadde nga basinziira ne bajja ne batigomya abantu. N'olw'embeera eno nga ffe abatuuze gye tutaddewo tukakasa nti ku mulundi guno tugenda leka nga ekyalo kiteredde kubanga we tubadde tutuuse nga zibadde ssaawa 3 nga babbi bakola kafiyu nga tokyasobola kufuluma n'otambula n'ogenda wadde mu ddwaliro ne bwoba ogenda mu ddwaliro ng'omubbi akusangana kuba n'akuggyako n'ensimbi ezikutwala mu ddwaliro. Baakolera ddala empuku wansi mu kyewaga mu kibira naye nze okusinziira ku kye nnalabye kyetaaga n'ebyalo ebirinyaanyeewo nabyo tubikolemuko ekikwekweto. Obubbi buyitiridde nnyo. Abatuuze abalala babadde mu kikwekweto kino bagambye nti ekisiza okubamala enviiri ku mutwe buli mubbi gwe babadde bakwata nga gwe batuusa ku poliisi ey'okubayita ababiri kyokka nga abamu abakwatiddwa babadde bateebwa buteebwa okuwanjagira abakuumaddembe okubayambako okukola ebikwekweto eby'engeri eno ate n'ababbi be bakwata babavunaane mu mateeka. Batuyambe abantu betuleeta ababbi be tuba tulinako obujulizi olwakute n'ebizibiti tebaddamu kubata. Ekikwekweto kino kijjidde mu kiseera nga omukuumi w'oku kifo awasimbibwa emmotoka yakattibwa ku kyalo Nkumba Central ekyalo ekiriraanye akabuga kana ak'okubayita ababiri kyokka nga wabadde tewannawulikikayo mawulire mapya ku biva mu kunoonyereza ku nfaaye. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Musaza Buddu ab'obuyinza mu gombola ya Kalungululo mu district y'e Kalungu bali mu kutya olw'abawozi b'ensimbi mu kitundu kino abasusse okujja ensimbi ku batuuze mu lukujjukujju nga kati batandise n'okuwamba endagamuntu z'abatuuze. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'abirina.
Ab'obuyinza bano bagamba nti disitulikiti y'e Kalungu yawera dda bamanerenda mu kitundu kino naye nti ekyennyamiza ne gye buli eno abawozi b'ensimbi omuli n'abo abawoleeza embaata bakyalemedde mu kitundu. Bagamba nti kino kiviiriddeko abatuuze bangi mu ggombolola eno okuggyibwako obusente bwabwe obw'ekinaku. Mutebi Charles ono nga kansala akiikirira eggombolola eno eya Kalungululo ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Kalungu agamba nti ekyeraliikiriza bamanerenda bajja ku batuuze ennangamuntu zaabwe ekintu eky'obulabe ennyo. Bw'atyo Mutebi Charles kwe kulaajanira abalina obuyinza obusinga ku bwa disitulikiti baveeyo mu bwangu bayambe ku batuuze ab'omu kitundu kino. Tuzze tuguluba n'ekizibu ky'abamanerendazi abawola abantu baffe ssente ne babajjako n'endagamuntu. Ekintu kino ate nga ssente bazibasasuza buli lunaku n'amagoba agazirimu mangi nnyo. Katugezezzaako mu mbeera zonna ne district council neeyisa ng'ewera abantu abo nesimanyi abakwatibwako ensonga eno wawe batuuze kubanga abantu baffe tebajja kugaana kwewola naye ate mu kwewola tebayisibwa bulungi. Interest eri waggulu nnyo, ssente za buli lunaku tebazisobola. Njagala district eteeke mu nkola olukiiko lwa council ekyayisibwa abantu baffe bayambibwe kubanga bali mu mazzi gameerera. Tebabajjako n'endagamuntu zaabwe akabonero okuba nti babambulidde ddala. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsuubuga Muzaffaalu e Kalungu mu Buddu. Musaza Singongo Buganda bukungubagira abadde omukiise mu lukiiko lwa Buganda olukulu omuzirango ow'ekitiibwa Nabulya Agnes Nkugwa abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo essingo gy'abadde ava bamukungubagidde nabo nga bagamba tebagenda kusubwa nnyo obuweereza bwe. Omusasi waffe James Kana Sebuguzi abirina. Amawulire g'okufa kw'owekitiibwa Agnes Nabulya Nkugwa gatandise okusaasaana mu kiro ekiise era nga kyategerekese nti omugenzi yafudde addusibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago oluvannyuma lwa pressure okulinnya. Ng'Obuganda bukyagenda mu maaso n'okwogera ku mirimu amatende egikoleddwa owekitiibwa Agnes Nabulya Nkugwa mu Bwakabaka mu kaseera kano mu ssaza Ssingo abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo boogedde ku mugenzi gwe bagambye nti emirimu gye gabadde mata gennyini egitagenda kuddizibwawo. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala essaza Ssingo mu kwenda owekitiibwa Deo Kajumu asabye bannassingo mu kiseera kino basabire busabizo owekitiibwa Agnes Nabulya Nkugwa kati omugenzi Mukama Katonda waba alina ebyasoba abimusonyiwe. Atendereza emirimu amakula gy'akoze nga atwala ekitongole ky'abakyala n'abaana mu ssaza lino Ssingo. Tuli mu kiyongobero lw'okuviirwako owekitiibwa Agnes Nkugwa kubanga akoledde nnyo Obwakabaka. Abadde akiikirira bannassingo mu lukiiko lw'Obwakabaka bwa Buganda ate nga yatwala ekitongole ky'abakyala. Owekitiibwa Agnes Nkugwa akoledde nnyo Obwakabaka ddala bannassingo era nga ffe tusikeeredde mu kiyongobero eky'amaanyi. Tuli mu nnyiike tusaba Katonda amusonyiwe byonna ebyamusobako. Mu mbeera y'emu ey'okukungubaga Ssaabadinkoni w'Obussaabadinkoni bwa Busimbi mu bulabirizi bw'Emityana Venerable Frederick Kironde ayogedde ku mugenzi w'ekitiibwa Agnes Nabulya Nkugwa gw'agambye nti ng'oggyeko emirimu amakula gy'akoledde Obwakabaka bwa Buganda nti kyokka n'Obwakabaka bwa Katonda abukoledde emirimu matendo egitagambika. Venerable Frederick Kironde, musumba w'ekkanisa ya All Saints Church Busimbi era Ssaabadinkoni wa Busimbi omugenzi ow'ekitiibwa Maama Nabulya Nkugwa mwabadde asabira era nga mukristaayo waffe olubeerera abadde ayagala nnyo Katonda we ate Katonda nga amulagira mu bigambo ne mu bikolwa. Ng'oggyeko okumanyika ng'omuweereza w'Obwakabaka owekitiibwa Agnes Nabulya Nkugwa kati omugenzi abadde musuubuzi omututumufu mu kibuga eky'Emityana era ng'abadde amanyiddwa nnyo okuteekateeka emmere ennansi ku kirabo kye eky'emmere ky'abadde yatuuma Step by Step Restaurant. Owekitiibwa Agnes Nabulya Nkugwa kitegerekese nti waakugalamizibwa ku bijja by'abajjajjaabe e Lubanja mu munisipale y'Emityana ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno. Gutusinze nnyo Aisa Abasajja twakuumye bubi. Ku CBS FM James Kana Sebuguzi mu ssaza Ssingo. Mu ssaza Buddu wabaddewo okusattira ku luguudo mwa Sanjala olwa Bukomansimbi Sembabule mu disitulikiti y'e Bukomansimbi enjuki bwe zisazeeko ekkubo olwo entambula ne yeesiba okumala akaseera nga bayise batya okuzaŋŋanga. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior kalukuviire ku ntono. Ensasagge eyo ebadde ku kyalo Kasambya mu tawuni kanso y'e Kagologolo ng'okusinziira ku mwami w'eggombolola Kitanda omuwummuze Abasi Mukomazi emmotoka zokka ze zibadde ziyitawo atubuulidde
nti ab'obugaali babusuddewo ne babuna emiwabo. Pikipiki ezimu zoonoonese anti bannyinizo babadde bazibuukako ne zigwa eri bo ne bateekako kakokola tondeka mabega. Abaana b'amasomero ebitabo babisudde awo ne badduka nga bo ab'emmotoka babadde basooka kuyimirira ne bambusa endabirwamu zonna waggulu olwo ne balumba ng'abagenda mu lutabaalo. Enjuki zino ezisazeeko ekkubo lyonna zibadde tezirabwangako mu kitundu olw'obungi bwazo. Genze zitaataamu naye ab'obugaali abapiki nga bazisuulawo ne badduka emisinde ne baddusa bigere. Enjuki nga ziwambyewo akatundu beewati. Enjuki nga abaana b'amasomero abakiba bano kali batandise okusobasoba bajjewo obugaali bwabwe mu kkubo n'ensawo z'ebitabo. Ku koolaasi kwennyini mu koolaasi wabula ng'oggyeko ebintu ebyonoonese mu kavuyo ako nga buli omu adduka okwetaasa. Tewali nnyo bantu bakoseddwa okuggyako abamu ku batonotono abalumiddwa enjuki ng'abo babadde beeyita baakagezi mu nnyo bwe bapalapalanyiza tibasobola okuziyitako. Oluvannyuma enjuki ziggudde ekkubo olwo embeera nedda mu nteeko. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukoma Nsimbi. Nga tukyali mu ssaza Buddu, abantu ababadde beesunga okunoga ku nsimbi z'emmwanyi sizoni eno mu ggombolola ya Lwengo ne mu kibuga Lwengo bali mu maziga oluvannyuma lw'enkuba bikokye okutonnya n'erekanga zonna eziyiye ku ttaka. Enkuba eno mubadde omuzira n'ekibuyaga eby'amaanyi ekubye ebyalo nga Nnyenje, Nakiyaga, Kasansa n'ebirala, ng'eno ennyumba eziwerako ezirese ku ttaka n'endala obusolyanga ebuggyeko, ng'ate n'ebirime byonna tebisigadde waggulu omuli ebitooke wamu ne muwogo wamu n'ebirala nga byonna ebimenyeemenye. Omutuuze Ssalonga Antonio Luwaga ne nnyini ntebe wa Nnyenje Joseph Mutesaasira bagambye nti enkuba eno yatonyedde eddakiika nga 3 naye kyekoze abantu bali mu kukyevuma na buli kati. Yalise abantu bafumbya miyagi ekyalo ky'Ennyenje Lwengo Town Council muluka gwe Lwengo, ekyalo kya Nakiyaga, ekyalo ky'e Kasansa muluka gwe Nakyenyi, Lwengo Lulu n'ebyalo byonna byetooloddaawo. Emmere eri ku ttaka, kasooli ali ku ttaka, ebijanjalo biri ku ttaka, emmwanyi zonna muzira zisensebudde zonna tebasigaza kantu. Ebisolo ebimu byafudde n'enkoko ne zifa. Egamba abantu bali ku bunkenge ku byalo ebyo byombi ng'abantu bakaaba. Ennyumba ya Kisekka yonna yabambuse, eya Namwanduka gye yabambuse, eya Mukulu Busuulwa Ennyenje yabambuse. Kagamba tibamanyi kyakuzzaako